Omulungi atulaba nkwaniza nnyo nate mukadde kano we tukutuusizaako alipota y'embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Pereketya omusana yeeyongedde okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo bikubiddwa ku Ssemazinga wa Africa. Tulaba Sseruwandula mpewo asimbye mu bukiikaddyo bwa Ssemazinga wa Africa asindika empewo enkalu okwolekera eggwanga lyaffe ekireeteddewo akasana okwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Katunuulireko ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Tusuubira ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana okukeera okwaka nga bwe kakubaakubamu. Embeera eno esuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubira nga mu Arua tusuubirayo oluwandaggirize. Olw'ebbugumu mu Kotido tulisuubira okutuukira ddala ku Celsius 32 so nga te Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku Celsius 28. Byo ebibuga ebiri emitala w'amayanja ekibuga nga Addis Ababa awamu ne London tusuubira namuttikwa w'enkuba ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne UBC TV. N'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu okutuusaako embeera y'obudde.